Ochalaba okwanjula n'embaga. Njagala muweereza kayimba Kalema. Yakagamba. Wabeerawo omuntu akwagala ku mutima oyo yeze. Yes. Ne bwe bakumbuuza kikunjagaza mbagamba bwe nesanga. Biwulire buwulizi muli muze kwegamba ndi addicted ku ggwe. Ne bwe bakukonjera kale ebigambo nga bingi. Mu biwulire buwulizi biwulira nendeka. Kati mu mikwano mbala abalala ne baba nga bagenze tofayo. Nze muno wendi I never tofayo oyimbye bulungi nange oyimbye bulungi nanti nafunye kikumi kale dia webaze ku bantu nyabo tuleke nebaza soka ne nebaza Katonda. Yes. Kuba Katonda abaddewo ku lwange. Ne nebaza taata wange ne maama wange. Ne nebaza mukwano gwange abeereyo Bulenga bamuyita Mama Donna. Bambi tutambudde ffenna buli wamu. Ne nebaza ne mulamu wange mukyala wange Shanita Banks naye mwebaza. Ne nebaza abantu bonna bonna abanyambyeko ku mukolo kuba tukwasiriza wamu. Kale nyabo dadi yo yagala mugamba simayiri omuyita wali yeddala. Mukwano gwange best friend wange. Wallahi Msimu wa savinga muliriwa. Na savinga mu honey. Reiko mchuzi mix. Reiko mix. Biwe dewe yagala okwogera. Oloza kye kikuwanguza. Ekimpanguza bugumikiriza. Bugumikiriza na kwesigama ku Katonda na kutunuulira bintu nobireka. Mugambe kakati hanike enkomawo. Hanike enkomawo. Kansabe tutambule bulungi mu bufumbo bwaffe bwe tutandise obupya. Ne Katonda atukwatireko. Oddayo ddi? Nize okuddayo ennaku nga 2. Kale nyabo. Kale bambi ino mulago yagala otumira tukuleke. Ntumira ne happy faces. Mwagala nnyo yebali nnyo yebalire ddala. Kale kwano tuva ku Delta TV tukole tukwagala nnyo ali tugenda kunoonya n'abalala kuno omukolo ogunyumye. Baby, chosen baby. Sweetie baby, rero nzize kubuzeko, ikubuzeko, orecho wambuzeko. Badeko ku WhatsApp era kunonyako, baby. Nobote wakaseno, ulirwe nechusa, mera kwekwe ndowooza. Nagala sawa, kafiye tekukwata. Ninaratuka kusikira otunyebwa newe banyota watuzita kunyebwa tuzikiza tara gikumirawo wawo mukwano tobishosa tunanyumyanga kusimu kubulira ebitufako abatubuliranga feyo
Kati abebifaananyi banna nakola ogwange njabba wanika waggulu mu kalina abitegedde ddamu omukuba akalala jajjange tubahabulwa Museveni ate tukyalinawo jjajja omulala ye celebrity jjajja kakati otyo ebyo bimukwase abireese mu linnya eddungi eryayezo lwennyini kwegenda obibalage lulagawa wa mwana muwala ate luno tajja nalweka gwayagala gwabaalwa kuba oluli ewaka kisenge kiramba mukwasi yakusanyusiza olwaleero gwoba ogiwa Sharita mazima wangu Sharita tumukubireko mu ngalo kubanga yatungidde omwana omuwala oyo engoye ezo weewaawo Sharita bwoba omwetaaze bambi okusanga wali ku Sharita Bridals ku Nkuruma kati mukulu gwange enjogera y'ennaku zino yatunyumidde etya oli yasooka n'atugamba weetege osirike mpulira omulala bwe yavaayo n'akitugamba atya mwebeereremu kaakati naffe tulina enjogereze ezitya ennaku zino ono bw'aba agenda anadda tetulina mutawaana kituufu feera ogolokoka feera ogolokoka mukwano gwange Fiiro nakuteeja entereka koyini zange nenkwatayo omukono nenjolayo olubatu neŋŋamba engeri gye wajja n'emikisa kankulira akamotoka kakutambizeeko sumulula okubako mu ngalo abange mwana wange nyiga ku ngombe tulamu boyiza okuvuga emmotoka kuba ku ngombe ayise era bambi kyalisaabuuza ku munne naye mumanyi bwe kitannatuukako tebweyibaala kituufu bwe kyali kituuseebuko togwa mmanyi sebo mukonko w'enkoko eno nga nkusaba omutuganda Fiiro nyoko Fiiro mutwale abeere mukyala wange mufumba obutukuvu atakubye mu ngalo ng'omanya tebamuweerangayo nkoko mukoma kuza sigiri kiwawaatiro n'okirya mubende mukonko ongedde kanzi nokukakasa nti njamulabirira emirembe n'emirembe amiina muko bali tolyanga kusotezaako ezimbira zizino zitandike ujja zifunamu ekirooto akezimbira wayi eteja wampadde engalo b'emmotoka eteguka muko neyanziza byonna byompadde era mwannyinaze ngenda mumukuwa obutongole ekyo kyoyogedde nti ogenda mumuwa mu butongole tukongedde enkoko ezo zonna zizo genda oziriba omu bwoba omulenzi wazaalibwa omu maka gati
Fero, wanike mikono yo jombi eri Charles. Jiwanike. Charles. Odine peta na jona ku mikono jia Fero. Tekuli name. Tekuli name. Katikabira kubugere kubange ndaku zinaba abakazi mpeta bazijja kungalo basweka kubugere. Kulike mpeta kubugere. Tekuli. Basi mpeta esoka gwegisaka te yesemba. Mkwana banfiro. Kwambaze mpete eno eyamusubidde wano paka ku lunaku luli olw'okukuba embaga. Tumaliriza katundu wako. 5, Charles 4, Ssengendo 3, Charles 2, Charles 4. Sabula. Sabula, sabula. Kare. Oh yes. Sara, 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 sara. Kiaruara bro. naye nsaba okasimu kubanga avude ku ntobo y'omutima gwange. Nsibiriddemu ekyokunywa onyweko mpola wenaaba siri ne apo ne kusibiriramu eno teddy bear mu kifo kyange nga sinajja ogire ng'ogiteekawo paka wenaddira. Mukwano gwange omulungi webale nnyo okubeera ng'owaddeyo akaddeko ak'omuwendo n'ogamba nti nze buli lwa Sande ssaawa zibeera 11 nenteekako omukyala Kaweesa ne mulaba nga tuweereza embaga ye Sharita Mazimanvu. Thank you so much. Ate nabakubeera ng'ofuna embaga toggwamu ssuubi. Abo abafumbirwa tebalina maaso ana, tebalina makundi abiri, naawe ojja kufumbirwa lwakuba tobeera desperate kwekanyuga kwono n'olimbu basobole okukulaba. Beera bibyo, akwagala ajja kwagalirayo. Mu kaloozo kaffe olunaku lwaleero mukwano kugamba nti ebiseera ebisinga tuyita mu bintu ebyenjawulo nga tutegeka okwanjula oba n'embaga. Akati no waliwo ekintu kye tutera okwerabira nti ekintu ekyo ate kyekikola omukolo, ekintu kye bayita guest list oba okuwandika abantu bogenda okubeera ng'oyita ku mukolo gwo. Abantu bano bulwobeera ng'osuubira omukolo osobola okikola omwaka nga mulamba mu maaso n'ogamba gundi oyo nja muyita ne gundi oli nja muyita n'otandika okubawandiika wansi. Lwaki olina okikola ng'ebulayo omwaka nga mulamba? Kubanga obudde gye bunaakoma okubeera nga busembera ojja kubeerabira werabira togabe bane ne Rachel naye namwerabira bannange ne Kathe naye namwerabira okiraba naye bw'okola guest listing eyo kyabuzaayo omwaka mulamba osaana ogikola nga tonafuna musajja omanye ekyo bakiyita kukkiriza notandika okupulaninga ebintu byonze bwe ndifuna omusajja ng'agenda kumpasa nja kukola kino kwegamba agenda okujja nga ne Katonda omulaze nti oli ready musajja yeka yakola ki yabulako waliwo yali yagulako ne wedding gown nagamba God everything I have only a man yamala nafuna omusajja kati nawe sokola guest list yo n'omanya nti noti bano be bantu benje okuyita ku mukolo gwange n'owandiika amanya gaabwe n'ogatereka n'omanya nti embaga opulaninga y'abantu bameka 100 200 n'obawandiika wansi obutabeerabira kubanga bonna abikola ng'omukolo gunaatera okutuuka ojja kukola kyo ojja kwerabira ate abantu ate ababadde eb'enkizo mu bulamu bwo. Kati tandika okuwandiika guest list yo nga ekyabulayo omwaka mulamba omukolo gwo gutuuke ekyo kimalirize okizze wali
olina okubeera n'abantu b'omanyi nti b'obudgetingidde tomala gayita buli omu emmere ejja kulema ate bageyeggwe baleke bagambe nti ku mukolo gwa gundi tetwalya ku gwa gundi tetwalya ate yitaabo obawe kaadi nga bebo bokka abalina okujja ate naye bw'olaba nti omuntu wadde omumanyi nga tebakuyise bambi tolinnyayo ojja kweswaza baga kaadi ye eriwa oli ono olyoka okole ki oswale tulina okubeera nga tukola invitation cards ezo nokola ne guest list eyo nosobola okubeera nga weetekeratekera kuba omukolo gunyuma ng'abantu bo bennyini abadde bakuli ku mutima kwebali tesigana kuyitamu kokale n'abalabe bwe baba banasobola okujja ne bajja balabe ddala nkwagala nnyo naye nga amannya gange yenze Sharita mazima wanvu nga programu eno ebeera ku Delta TV tukole buli lwa Sunday sawa zibeera 11 mpaka 1 ate tulina ne programu ya mami eyakolamu bwe tukyaza abakyala ab'enjawulo nawe leeta omukyala gw'olaba nti asaanidde okubeera ku show yaffe ya mami eyakolamu atubulira olugendo lwe kuva gye yatandikira mpaka gy'atuuse lwa 6 ssaawa 1 mpaka 2 Charitas by the world be banyamba zayino kukolako feba number 1 nolekyo mukwano jangu ofune gawuni y'ekirooto ekyo jangu ofune gomesa bagole betulazo leero tubalabye bonna ffe ababakolako ate nga tuteesa nolekyo teweetya tebakutiisa bw'oba oyagala kujja waffe jangu ewaffe kiggweeraawo oleke kutambula Kampala yonna ng'onoonya wa ebintu gye biri ng'ate ffe tubiina mu kifo ekyo kimu nga tusomesa n'abaana enviri bana abazadde abatuwadde abaana mu boarding section mwebale nnyo ne mu day section mwebale nnyo tubaagala nnyo Sharita School of Beauty Malakai Ecology eri Kitende gendayo mukwano osobola okubeera ng'olya ku fish buno obulamu bwa kiseera sente z'olina we ziba nga tezimala zirye naye ziriirawa zirire ku Malakai Ecology ekitende gy'osobola okolera wedding reception yo n'ogenda okusulayokko ne weewonya empewo y'e Kampala sente zeeteekemu bino byansi byakuleka okitegedde amanya gange bamita Sharita mazima wanvu mami eyakolamu bye ndaira sirimba leero bino byenjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo